Irene Ntale naye nange namwegombako oyo mwana nga edda siyo yayimbanga nga kuba gita nga kalina obukowekoowe byali byakajja nga tebinawo nakutinka nnyo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waliwo abasiraamu abavudde ku hijja wabawulizzaako? Alhamdulillah munange mubeefuniddemu naye kakati nange inshallah eguddako saba Allah nsobozese nsobola okutuuka nga ndi mulamu nsobola okugenda oguddako inshallah. Batusobola kugamba ffe ebyaffe tutya nnyo okufa kuba tumanyi kuli kumpi kola bwoti oba wawedde dda. Yes, so kati kivala tugamba inshallah. Nagenda nengenda nenzirayo kuli kuba inshallah. Federation buje nali simanyi kyekitegeeza naye nzize president nannyonnyola nenzikiriza tufunyemu akadde aka 1-on-1 namunnyonnyola biki biruubirwa biki vision biki bingi byaŋŋambye. So omanyi kakati ekintu ekyo kinene kakati ekintu ekyo kinene era nange njagala kubaako wenkikonyoolerako simala gakkiriza nga sinaba kusayininga ffe tumanyi naye njagala bampewa bakiri oba ambassador oba bwa minisita oba bwaki kubanga eri ministry nene jampeguweko mpaguleko naye nga ate nkola baki ebyaddala woowulira music waffe Kenzo waku president wakunnyonnyola ekintu ekiri emabega waakyo n'ebiruubirwa n'ebigendo nange kyenalyetaaze lwakuba nti bannayuganda obaffe abadde batanakutegeera babitafuta bulala naye ngaokwegatta gemaanyi tomuyambeko ate akkiriza nti ndowooza akkiriza okugabako ffenna twagala kufuna kati wabaga ndagambye miliyoni amagezi agali muli gasobola okugaggawaza n'okusinga ebiliyoni eyo okukirawo enyabo. Nakyo mwekiri omanyi ebintu bino byonna byakubaza ffenna twagala awantu awali abantu abangi omuntu wabayise omuntu buli woyita kati nalabye olunaku luno olwaleero bannyonnyoddemu awasinga okubeera abantu nga federation yerinaki abantu ate erimu abantu abatuufu benneetaaga kubanga abasinga musician mbadde nzize okugiraba ebigendererwa byayo n'okujja okulaba okugamba abayimbi bannange bajje bambeererewo okubasaba so n'abantu waliwo abantu bendabye ba sponsors benneetaaga kwegamba tensaze ndabye emikwano gye nalwawo okulaba ebigendererwa bya Kenzo bya lwaki federation weeri nebye tujja okufunamu maaso nakyo kinsanyusizza n'abayimbi basaba bajje tuyimbe banyimbireko so tensaze kitegedde so tukwasize wamu. Bw'obadde oyimba mulina obugambo obwo bwe mwogedde nga bukookolo bugeyaŋŋana era nawe bwobulabye bubadde busatu naye nawe nga si mmere bansooseeyo obwedda tebalina bye bakifuna kuba ate bo bansingako kweyembeera era nvuddewo nga bondaba nvuddewo bulungi kuba mbayimbiddemu. Anfunidde ampadde nywedde caayi bampadde caayi n'enkoko neki n'ettooke eriki ne kuki so kakati awo nvuddewo nga nsiimye kirwa agambye ekyakinfunidde kigenda kumbakinga si muyimbi muwera temulanga muyimbi
eyaki bangambye alina manager. Enteekateeka ku Serena kyawedde dda ennaku z'omwezi nga 9 tuli ku Serena August. Tuveeyo tugende ewa Emukono, tuveeyo tugende ate Masaka, tuveeyo tugende Emityana ne Lugazi, Malira Lugazi. Naye nga buli kimu kiri bulungi. KT promotion yekoze ekitaddemu, abayimbi bakkiriza bagenda kunyimbirako, security eri gulugulu, wabula mukeere ku Serena ebiseera byayo byanjawulomu. Tugenda kukozesa MTN, tugenda kukozesa MTN nga yo tiketi yasinye emitwalo 15 naye ogula ku MTN ate baba bakwongereddeko emitwalo emeka 5 bagiyita Alebad. So MTN yakibakoledde, agula ku MTN emitwalo 10 naye ogule ne waffe gyezigenda okubeera gyetundibwa zijja kubeera ku mitwalo 15 ate tebo ya miliyoni 3 kubeerako abantu 8. Tuyinayo tetwagambye nti ordinary, tukiyita ordinary tebo emiliyoni 3, VVIP emitwalo 38, VIP emitwalo 15. Mu biseera byo ng'oyimba gy'emyaka egimu ne ba Bruce Lee bwemba nali mu kyalo nzijukira nti ennyimba zaali zigoberega tewajjana teboyinza okuba tewaliwo ogoba. Okay. naye bw'oba olaba nti emabegako twate tulina ba Bruce Lee concert ku Sheraton, biki bye walabye ebyasinze okukusanyula byolaba nti ku Serena ate nze nnyinza osussaamu oku? Sibaddewo, mbadde Nairobi. naye ekyansanyusiza turn up, bansanyusiza nti abantu baagala abantu baabwe, kitegedde, era kyampadde obugumu n'obuvumu, kitegedde, nange neneyongera okwetegeka, kitegedde, neneyongera okwetegekera ddala. Baba baŋŋambye bakikubye kyajjudde, ate bayimbye bulungi, bafunye abantu kye basuubira, nange basuubire birungi biki byereere. Cream production okyogera ku lunaku olwo kitono nnyo ku kigenda okubeera ku Serena, oba obasedde naye gwe gamba abayimbi bonna mu Uganda kyoba osuubira. Tosobola gamba abayimbi bonna mu Uganda because ku show ya Muganda Mulwadde Mayinja twalabanga abamu tebajja nga bwe mwali mu Eagles. Buli muntu alina ebigezo bye mu bulamu, alina byayitamu, kitegedde okusoomoozebwa. Ayinza okuba teyajja si lwakuba nti yali tayagala, naye nga obwetaavu tebimanyi tteeka nga omwana we yali mulwadde oba nga alina gy'ali. So kati nange sasobodde okubeera ku Bruce Lee nabaddewa, saabaddewo nabadde Nairobi. Yes. Omanyikiddwa ng'ayimba sensitive music era music asomesa. Abaana bazze ennaku zino ne bagamba bw'oyimba music asomesa eggwanga, tebabiwulira, olina n'otteekako ssente ezireeterwa okugula data babiwulire, tebakukosa. Tekina ku music industry tekina kitukosa wadde n'akamu. Gwe mbeera wano era ojja kuwulira abanambuuza, wajja kuba wajja okubuuza ekyekisiru n'ekyamagezi, okitegedde. Kakati mu music mulimu abantu era ng'abo, naye era omuntu ate ne mu byonjogedde banabagiwa batajja obbitwala bajja kulondamu ekigambo kimu. Kitegeeza nti music owaffe ono ow'okubuulirira ayina waatuuka gw'omuzadde n'omwetaaga ku mwana wo. So tekitujjaamu tekimalamu ki mwe mudigidde abalala bano. Nze nakyali wange eriri pazzi era mugamba ne mugamba nze w'oyimba bwe mba nkusoose okuyimba abantu bajja kufuluma bakole ki, kubanga nja kuba nkigadde, nja kugatta ebintu byonna byonna omulundi gumu oluyimba lwange olwo, era naye akimanyi tubisa naye yansabye kolabo. Yansabye nga mugenda yimba luyimba kyo akola ati agenda fulumya nkudi aveeko afulumya oluyimba simanyi. Those are the songs now. Essanyu lya bulangiti zonna nnyimba zijja. nga binaggwayo ng'akola ki. Liripazo nga muwadde omukisa nja mubuulirira, nja kumuyimba akayimba akamubuulira ave ku bifo by'abantu. Wangi sijja gimuwa. Ennyimba zaabwe za enkudi
Zambia binabanga bitrending nga buli kaseera kirekawa music wa Uganda ku katale k'ensi yonna oba East Africa. Nkugamba ekirungi kimala ne kivaayo nti kirungi. Bakati ekyokulabirako oluyimba lwange Kanyampisa ekitooke kifansalira. Kanyampisa mwe musoma ne mumala university ne baba batukwasa. Ate baba batukwasa paka gye biggweera ng'ofudde. Okitegedde abazadde abamu tebakyalina budde bulira baana baabwe babeera busy. Wateekamu Kanyampisa abaleeta mu mikolo ng'egyo ku launch n'amutuuza nange atuula awo. N'awuliriza nange awulira mwana wange. Okitegedde tebakyalina budde babeera busy babeera mu manyonyi mu kusuubula business z'abamu ki. Okitegedde misolo gya influence ezo okitegedde byebyo. Y'ensonga lwaki oganya akatebe nga bakalese ku stage wali ku federation n'okajjawo. Akaaki. Baagala okolegwe kali kashifula. Mibuse. Nabyo okajjawo yo musajja wa. Naye nange namwegombako oyo mwana nga edda. Siyo yayimbanga nga kuba gita nga kalina obukowekoowe. Byali byakajja nga tebinaona kutinka nnyo. Nange oyo yani Irene Ntale. Ebintu bye bikwatagana bintu bya Lady Puzzle nange bikwatagana naye mu nnyimba tebikwatagana bulungi. Nange namwegombako. Kati takaddiye. Akikole ki? Tagaba akamotoka kafe akabbulu. Success Motors nagula Nuwa nga agigulidde nange njagende basula moto mufune benzi njimu. Nenga yo mutufu gwalina okubeera naye. Akakati lipazo muto enviiri ezo atintinga ntitinge. Kitegedde. Kakati oyo omwana oyo ani? Irene Ntale alina kubeera mufa abatuluddemu. Yes. Kati atalina obusobozi. Yes. Bw'oyogera bw'otyo olinga agamba nti Lady Puzzle tasaaniddeeko yadde kusemberera Irene Ntale. Lady Puzzle talina ssente. Omusajja yaggyeyo abiveeko kasoka. Zaaguze emmotoka zaavuddewo. Zonna ssente zafunye mu nkubi. Agenda ziteeka mu Irene Ntale. Kati mbadde n'amuteeka ku gundi ku Serena akwate tiketi Lady Puzzle muggyeko. Anti ajazibba ate awo Irene Ntale. Nze kubuulira okitege omwana oyo tansanyusiza ebintu ebyo tanaatuuka bikola bireke. Kati gwobeera gwe ddala oli mu kintu omusajja tuludde alina obusobozi alina buli kimu potential oyinza kulonda kaani. Tulinda kuggwe kunze ne Lady Puzzle oyinza kutwala ani? Oba twala Haji Puzzle. Bw'oyogera ku kintu wa Lady Puzzle olinga agamba nti yamuleetedde okuba ng'alabika obubi tagwanidde kuba na Irene Ntale. Okulabika alabika bulungi. Sajja alina ne wife. Yesimulira Irene Ntale. Amagezi gemuwa kireke. Akeddeeze okwesimula ajja kuggwerera. Addewa ekyaki akola ki? Ate namuwulidde alina omuntu omukulu mu ggwanga gwe yeegwanyiza ye anamalawo nsi yonna. Nze sawugedde linnya ngambye omuntu nawulidde agamba akalenzi ako kabadde ki? Ke kalina hiti. Kati ate oli gundi ani? Byebyo. Lady Puzzle yava okubeera ne hit kati ye. Sijja kakola abo bonna Lady Puzzle simanya ani Ozambe abo bandabyeko. But do you listen to Nkudi home? Mba ntambula ne nziwulira. Ate mu nju. I just mean your home.
Do you listen to Nkudi? Nedda ssebo. Lwaki? Enkudi. Tolina birabo oyinza kumbuuza. Katumaliriza Haji. Wagenda ku social media platform ya TikTok n'otekayo mutabani wo ng'avuga piki ng'omuntu yazivuga emyaka 2 emabega. Omwana tomusaasira okubanga avuga piki bw'atyo. Talent ye talent. By the way, yakoze bulungi, yawininze, yasinze mu 65 era agenda Netherland, agenda kuvuga nga waligambye World Cup ya Uganda. Bamu ku bayiseewo bagenda kuvugira Uganda. Bamwita Ramadan Mubiru, bike number 17. Ku ngeri gy'avugamu pikipiki owali wabanga avuga pikipiki bw'atyo tekikweraliikiriza. Eyo talent. Eyo talent. Toyinza kuzibikira ki talent ya muntu. Omwana n'abazadde mwena mu mwana kyayagala kyobokola ki kuba kati nze nina wa basketball, nina wa pikipiki, nina gwenjagala nga nze njagala musawo bwe bityo. Omuyimbi ono omusawo amanyi okuyimba naye saagala ayimbe. Ajja kola bingi udde kati ya misingo okwebaka. Ajja ku misingo okwebaka. Kati nze nange nkumisinga naye newayo nkolera ebbo basobole okuyitamu. Kati kayeebake nga bajjanjaba abaki abalwadde. Andi bye bayitamu batoba nnyo. Ne bayita mu bingi tebeebaka. Badde eno accident nyingi byebyo. Ekivulu ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omunaana Serena. Mujje mumpagire bannange, mujje muwagire tukikube tukikole ki tukimaleyo. Nyimbye bunyo, nyimbye ennungi, nyimbye bulungi. Banaye mujje mumpagire please. Keti promotion. Haji talina kyanokola naye nga